Nembaza bwezogera nembaza bebasiwe mirimera mbuzikola olaba amasomero mali mwedike nyawo tuli Masaka waji vuga video Facebook siya jajao kakati kwenye nyagali banjole anti Honorable Kiruluta Yosofu abadaina Thanksgiving ateranga ali ku mukolo gw'okubanga ayingira ennyumba njogere kindekechi waliwo banakibiina kya NUP bonna bali wali bakengisa abakyamula abantu era nja kubanga nkutwalira ddala tugende tulabe biki ebigenda mu maaso. Rina Zedriga nganye nyagali benjole lunaku lwa kuchachancha era lunaku lwa kusanyuka abantu bonna basanjufu njogereki ndekechi nayenga bo webatyo tufunye ne chance nti lunaku lwalero leader of opposition omukulu Honorable Joel Senyonyi aeranga ye spokesperson ow'ekibiina kya NUP asobodde okubanga ayanukula omukulu Honorable Mathias Mpoga. Tikake emisango tubivudde ku bali badde bakikola dda eka tubagamba nti kakati bagenda mu nteeseganya bateebwe kubanga ffe tetubafuddeeko ani yasiba babedde mutwe n'abalala so ndowooza tebaali guumaazizza bantu emisango gye baateeka ku bannaffe egiri politiko bali badde bagijjayo dda nga baswaluse. Everybody knows who detained the team of the Eddie Mutwes. The charge sheet was read. Apparently they stole money from this honorable member, they stole a sweater from the bodyguard of this honorable MP, the area leaders here and that kind of thing. The charge sheet is very clear. So it is clear who orchestrated all of this. So if it is true that those same people are saying that they are going to negotiate with Mr. Museveni for the Eddie Mutwes to be released, I think that foolery is unnecessary. You're the ones who locked them up. Drop the flimsy charges because it is you. Bingi nnyo ebyogeddwa naye ndowooza muwulidde ebigambo ebiva mu Honorable Joel Senyonyi kankutwalire ddala tulabe biki ebiri ku ground eri ono bwennyini abaganda bange abasebo ne banyabo Yusufu Kirota Nkeretanye nakugambye nti y'omu akuweegwanyiza entebe y'akalungu okubeera member parliament awa kalungu so agano makage ali mugaggulawo olunaku olwaleero bane mosharingire ku video babulire kyekiddako bamasaka baffe babafuula Kiruta muvubuka bwe nabategeezezza nti amuvubuka muto nnyo emyaka 25 amaka geego maka ageego gali mu kugula olunaku olwaleero yeebaza ayisa abakulembeze ab'enjawulo n'ayita abatuuze n'ayita abannankyukakyuka bonna n'abayita okubanga bamwegattako okubanga aggulawo amakage ensonga y'emmere n'abagambye y'emmere yo eri mu mbeera nnungi nnyo ddala y'emmere weeri ababuuza namba esinga nkirabye ebuuza Yusufu mufumbo si mufumbo engeri gye siri mwogezi wa Yusufu simanyi oba mufumbo oba si mufumbo simanyi kasajja kalina amaanyi so kyekiri mu kubanga kigenderera ddala maaso budde buno era n'aliyo amunnankyukakyuka bamuyita Katabaazi
naye munankyukakyuka yaliyo ye member parliament aliyo obudde buno so Kiruuta y'omu obaagala omusuuza so kyekiri mu kubanga kigendera ddala maaso so Yusufu agenda kuba afuluma mubeereeko agenda kuba afuluma era agenda kufuluma n'amataali ebyokulya amba nti byo bingi era akaveera twazanako abayimbi bangi okuli King Saha yakulembeddemu ekyombo ky'abayimbi King Saha y'omu ku bakulembeddemu ekyombo ky'abayimbi n'abayimbi ab'enjawulo ne bagenda okubanga basanyusa abantu ensonga y'okulya ebeere ku mwanjo badde tobuusa nsonga y'okulya maaso musiraamu so kyekiri mu kubanga kigendera ddala maaso obudde buno abaganda bange abagenyi bangi so kyoba omanya n'omugenyi omukulu mu bakulu naye agenda kubanga mu budde obutali bwawala so genda basaba ekintu eki musigale nga muli bakkakkamu omugenyi omukulu mu bakulu naye agenda kuba atwegattako so nteekateeka bwetyo bweri tukubengala ez'amaanyi n'akalulu Ride bonna gakulembeddwamu agenda kufuluma ennyumba gakulembeddwamu ettaali bakiponi banyabo amaaso ku lutimbe totemya ab'amataali tabamweteekeka so kyekyo ekiri mu kubanga kigendera ddala mu maaso abaganda bange basebo ne bannyabo akanetiwaka si kalungi mujja kunsonyiwa ne bwe kaganira ddala nga mugendako ku TikTok ya Sama Uganda naye yakabweti mugende bugenze ku TikTok eya Sama Uganda Media Facebook bwe banga eganye kubanga zo message za Facebook azo siziraba goge mazima naye nga akamere koba akafumbedde ddala era ngenze nenda banga batandise okajajamya ne mbasaba anga senior chief gubakwasizo mulimu ogwo nesaba abafumbi akamere bakateekeko amanda ku ngulu kasobole okubanga ateeka boobera so ensonga y'emmere alhamdulillah yo enteekateeka masafu meereere ekyeddamu ku nsonga y'emmere masafu meereere yo twasabye omuceere baguteekako amanda ku ngulu so supu nabage bamuggyeko enku supu nabagambye basooke bamuggyeko enku tasiiriira so ku nsonga y'emmere yo buli kimu masafu meereere laba TikTok nabaga mufolonge emikutu gyaffe gyonna Facebook ya Sama TikTok nga siri ku Facebook oyo muvubuka muto myaka 24 n'abaana bano myaka 25 wulire ettaali nyabo sabula la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah chichizepa chikuduse la ilaha illallah la ilaha illallah ya allah lwaki totuyamba notukutulira chimuseveni la ilaha illallah la ilaha illallah ya allah lwaki totuyamba notukutulira chimuseveni nyabo sabula degida ye ndeki gwe gwe ensonga yakukulawo maka ga Kiruuta Yusufu Nkerettanyi tuli kalungu asobola Bobby asobola Bobby asobola Bobby asobola Bobby asobola yoyo Kiruuta nokola bambadde akakofira ka red yoyo kola bambadde akakofira ka red yoyo asobola Bobby asobola asobola Bobby asobola
Bobby asobola. Asobola Bobby Wine asobola. Yo Chiruta. Yakulawo amakaago olwaliraako. Ye muvubuka oyo gw'olengera mu kakofira ka redi. Sorry, naseweereza mpozi mu nsonyiwa naye. Alhamdulillah. Ekikwatagana ne pirawe ya alhamdulillah ulira bwawonya. Ensonga ya pirawe yo alhamdulillah omuchere we ogule ngulabyeko n'amasoga agaga. Asobola uno. Asobola Bobby asobola. Asobola Bobby asobola. Mama sola, tona imba kulinya Bobby. Asobola Bobby asobola. Ensonga ya pira oyo alhamdulillah. Ba mama bazze n'obuveera ne baata. Era oyo muwulira awunya. Sembera bweri mu kubanga etambula baganda bange abasebo ne banyabo sama a Uganda tuli mu kugulawo makaga mana mulenzi Chiruta Yusuf Nkeretanyi.
sababu abewo. Okay, abakatweyungako ababuuza sama tuliwa tuli Masaka Kalungu mu maka ga mwana mulenzi oyo golengera akyakalamu bw'atyo Kiruta Yusufu Nkeretanyi ali mu kugulawo makage olunaku olwaleero baganda bange basebo ne banyabo ali mu kugulawo makage yo bamweta Kiruta Yusufu Nkeretanyi tuli ku mukolo gwa mwana mulenzi Kiruta Yusufu Nkeretanyi ayegwanyiza ekifo kya Kalungu ali mu kubanga agulawo amakage olunaku olwaleero ayise abantu bangi nnyo okubanga koso kye kiri mu kubanga kigenda mu maaso. Hello. Deputy President amaze okubanga atuuka Mama Lena Zedriga Walu amaze okubanga atuuka Mama Lena Zedriga Walu n'abakulembeze ab'enjawulo bajja. Basibone banyabo omugenyi waffe omukulu mukaseera ako gayaliziddwa Honorable Kiruta Yusufu Junior Nkeretanyi. Bale tujja kubasaba akalulu engalo ez'amaanyi nga twaniriza omugenyi waffe olunaku lwaleero. Basibone banyabo akulembeddwamu ettaali wamu ne kalifa waffe okulaba ng'ayigira ekirala. Basibone banyabo jabasaba akalulu engalo ez'amaanyi. Basibone banyabo omugenyi ono omukulu olwaleero mukyala wa kitiibwa w'amaanyi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Basaba enduulu engalo ez'amaanyi omukaka waffe ayigira ekirala n'omugenyi waffe omukulu. Basibone banyabo jabasaba vaibu twanirize omugenyi waffe omukulu
my deputy president mu kibiina kyaffe kya NUP Dr. Lina Zedriga kubanga nkutwala mpolampola naye ng'olabye abantu nnaku olwaleero basanyufu bitiya bali mu kunnyenya ggali banjole munange bakola exercise naye ng'ensi bwetyo bweyetaaga bagamba nti sometimes si kirungi okubeera serious buli kadde ofunamungamu akadde n'okola ki obulamu nobumakinga easy oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde butereevu nja kubanga nkomawo nago mu bujjuvu bwago tavaawo.